Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleko gye mutuusako engalo basasirako mmwe abayita mizibu ebyenjawulo mbasanyukirako abatuuse ku buwanguzi abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero bagaliza amazaalibwa amalungi agessanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba myoyo gy'abagenzi Katonda ajumuze emirembe agiramuze kisagumye emitima abakaaba enganda saakate n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse nkujjukiza nti wano ofunawo news updates wabula ng'ate ennaku ezimu tubeera twebuulirira wabaawo ekintu awo ekiguddewo nga kyetaaga okwogerwako butereevu tuvaayo ne twebulirira ku nsonga ezitali zimu oba endala gwe kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso yes tukyali ku surprise omukyalo ono Hope Shifah gye yagenze maaso n'okubeera ng'ate akola olunaku lweggulo twavuddeyo ne twogera ku mukyalo oyo kadaamu yakoze surprise eyo specifically wabula ate olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ebigambo bingi nnyo okuyitingana ng'obutambi bw'engenda okubeera ng'ate nkulekerako tusazeewo ate munaye ne Hope Shifah ng'omuntu tumukwateko naye in particular kubanga Kineeno munnange okusinziira ku biki ebyabadde bigenda maaso kiteeka obulamu bw'omukyalo ono mu matigga kyakuyiga ki kye wajje mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza nga tetunnagenda maaso kubanga Hope Shifah waliwo omukyalo omu eyavuddeyo era akatambi kengenda kuba nka balekerawo wano eno omukyalo oyo yagambye nti Hope Shifah babadde basobola n'omutikka omutwe gw'omuntu kinajjukirwa nti Hope Shifah surprise zonna zabadde ng'akola ebirabo yabadde ng'abyepakingira wabula ku mulundi guno omukyalo ono ali Saudi Arabia eyeyita Miss Kadama ye yamugambye nti munnange ebirabo ebyange sister wange yagenda obipakinga era gojja genda bugenzi obipikinge mu bitwaleyo kumbe tamanyi biki byatwala tusuubira nti Hope Shifah ng'omuntu kino yakijjeemu ekyokuyiga kubanga oba oli awo oli yandikoze n'ekinene ekisukkako awo n'amuteekeramu omutwe gw'omuntu agenda okutuuka eri oli okusumulula ebirabo nga munaye Hope Shifah akoze eki atutte mutwe gwa muntu so tusuubira ti Hope Shifah eno embeera ye ng'omuntu yagijjeemu ekyokuyiga nti ne wali baani obaani amusindisa okola surprise ebirabo ebyo alisookanga kubeera ng'ate abikebera ne wali bamuwa ssente mmeka oba mmeka kuba mutuufu kineeno kyabadde kisobola okubeera nga tekiteeka obulamu bwe matigga era taba kubeera nga musajja oyo yabadde mukakamu ekituufu kiri nti babadde bajja bakuba oba babatuuseeko obulabe olw'ekyo kye bagenze mu maaso n'okubeera ng'ate bakola naye nga twebaza Katonda nti mukazi wattu tewali kyamutuuseeko kati mukwano gwange gwampuliriza embeera ng'eno kikyoyinza okubeera ng'ate ogiyigako kubanga ekituufu kiri nti buno bwe bulamu mwe tuwangaalira abaana abasinga muyina mikwano gyammwe bankuba kyeyo nammwe muteekateeka okugenda gye bali nammwe mukuba ekyeyo oba onaatera ovaayo ng'oli agamba munnange wooba ojja ondeeterayo kino na kino ayinza nno waba akugambye nti ondeeterayo kino na kino aba akuyambye wabula ayinza okugamba munnange genda ewaffe waliwo ebintu bye bansibidde obindeetere tomanyi kiki kyotwala gw'omanyi olw'okuba oli mukwano gwange ayina byantumye okujja ewaabwe mutwalire ng'ogamba munaye kamutwalire tomanyi biki byotwala ogenda tuuka ku kisaawe bakebere ebintu byotwala ng'otwala njaga ogenda tuuka ku kisaawe bakebere ebintu byotwala ng'otwala ebintu ebitakkirizibwa bagenda kukwata bakusibe ekituufu kiri nti ono omukwano gwe yabikutumye oyinza n'obutaddamu muwuliza obulamu bwo bwonna oyinza okukomawo wennyini in fact sinaawo wennyini muyinza okuba mwakomye eggulo okwogera gwe ng'ogenda kukeera ku linnya ye nagamba nti munnange tuuka bulungi kumbe tomanyi biki byokola ki byogenda kwesulamu so mikwano gyange omuntu ne wooba omumanyi nnyo ne wooba omwagala nnyo naye muba mukwatagana nnyo manya kintu kimu nti Katonda yatukweka emitima omuntu ayinza okwefuula nti akwagaliza kumbe takwagaliza nakola ekintu ng'ekyo nagamba genda wano eno ondeetera ebintu gundi kumbe bigenda kusuula mu buzibu waliwo firimu emu gye nalaba oli bagenda ne bamukwasa ekibokisi nga kinene naye ng'ate nga kiwewuka ne bamugamba kitwale wabula togeza n'okisumulula paka ng'okituusizza gye kiraga kumbe ekibokisi ekyo bali bawandiseemu akapapula nti oyo aleese ekibokisi ekyo gw'obotta era olwatuusayo ekibokisi ne bamutta kitegeeza senga yakozesa amagezi n'agamba naye yiye ono biki byampa okutwalayo bye sitegeera n'akisumulula oba n'abagamba akansooka endaba ebirimu yali ajja kuwona wabula being nti yayagala alage nti ali honest which is good munnange yatwala ekibokisi n'akitwalayo kumbe bamunda bawandiseemu nti oyo aleese ekibokisi gw'oba okola ki gw'obotta so mikwano gyaffe bangi nnyo ebintu nga bino babiyiseemu bangi nnyo nnyini ddala babiyiseemu
bingi nnyo byesinza na kumalayo wabula kyenkusaba mukwano gwange tubeere bagezi kuba kati ensi yatabuka abantu bakozesa bannaabwe okutuukiriza ebigendererwa byabwe olina akozesa munne okulwana olutalo lwatamanyiiko wadde Hope Shifah bamukozesezza ne balwana entalo omukazi yamukozesezza n'alwana olutalo ye yatutte kukola surprise kumbe bamututte kulwana lutalo instead gwe bagenda kukozesa kumbe oli ayagala nakuttisa yefule nti mukwano gwo kumbe in actual sense ayagala kula kyagala kulaba ng'ovundira mu kkomera yefudde nti mukwano gwo kumba ayagala kuleetera buzibu n'otuuka ku kisaawo omuntu n'agamba munaye nyamba ompisizeewo bino nze nina kiro nnyingi kumbe in actual sense ayagala kuleetera buzibu naawe olw'ekisaakyo n'obiyisaawo kumbe munanga ogenda okubeera ng'ate okola ki ng'okoma ngenda kubasoogera bingi nnyo ngenda kusaba komenti yo giteekeko ate awo wansi mu comment section tukubaganye ebirowoozo osobola okuddamu okwesiga omuntu yenna nti obeeko by'omutwalira oba obeeko by'otwala ewantu wonna nga tosoose bikebera olw'ekyo ekyabaddewo ye mikwano gyange bwe kyekirala kyewayizemu eno surprise Hope Shifah gye yagenze maaso n'okubeera ng'ate akola naye nga Hope Shifah bannaaye ekintu kino eno kyakola omulimu mulungi gwakola kubanga aleeta akaseko ku matama g'abantu naye ate erudda naye mukazi wattu obulamu bwe buli mu makiga wabula nga Katonda yasinga okubeera ng'ate amanya ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa nkujjukiza nti waneno tufunawo updates gage mawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ate gattako n'okubeera ng'ate twebulirira ensonga yonna eba etambula mu ggwanga tugikwatako ne tugyogerako ne twebulirira ekyo nakyo mukwano gwange ne kivaawo ngenda kuba nkulekerako obutambi obw'enjawulo nga ne bannanga abalala bongera okubeera ng'ate battaanya ku nsonga eno bye toseetuka Hope Shifah kansubire video eno egenda kutuukako oli mukyala mugezi nnyo naddala bwe kituuka mukola surprises naye surprise muganda waffe Kadama gye yakutumye kimanye eyina abantu be yazibudde amaaso abalina emitima emibi era nsubira ku bugezi bwo togenda kuddamu kutwala birabo nga client yabyesibidde client oyo ne bw'alibanga alina ki making sure nti babisiba wooli kubanga bagenda kutikka omulambo oba bakutikka omutwe gw'omuntu munnange gwe wakanyiza ne client wo buli kimu kyawedde omanye ebirabo biri ready obitwalira omuntu gwe bakugambye okusurprisinga munnange si gwayagala basimulule ebirabo nga wooli ojja kutuuka ku kyalo okuli abantu abakoowu ng'obwavu bwabaluma dda embeera yabanyiga dda kwegamba nga baakowanga nabo bennyini beekyawa nga beevaako mwana wattu bagende basumulula ebirabo ng'otutte mutwe gwa muntu oba ng'otutte mulambo Shifah oliwoza otya abantu abo oli bannyonnyola otya era oli bakonvinsinga otya nti ekintu ekyo tokiriimu munnange bwe kutali bakuyamba nnyo oba bw'atali bakatonda gw'osinza ku lw'obuyinza bwe n'amaanyi ge egwe ne ttiimu yo embeera ng'eyo eyinza obutabasobozesa kusimattuka kubanga oyo Kadama yakoze ekintu ekisingayo okubeera ekibi ennyo and to those people abacriticising Hope Shifah mbu era biki mujja mukuba Hope talina musango ye yakola ekintu kye n'akizimba ne mukyagala era neefuuka business ogwo mulimu talina muntu gw'ayita nti mpa ssente bweziti ngende nkolere surprise abeera waatudde oba ali ku kacaayi ke oba ali ku kagirasi ka juice oba yeebase oba ali awantu wonna nareceiving call okuva eri mmwe oba ffe oba nafuna WhatsApp ng'omusaba akukolera omulimu gwo n'olw'ensonga eyo tewabeera wanenya Hope Shifah naye Hope mukwano nze kyenkusaba toddamu kukkiriza kasitoma kwesibira birabo bagenda kutikka ekintu ekizibu ennyo ky'otalisobola kunnyonnyola ekizibu ennyo ekiri kuleetera okugwa mu matigga obulamu bwo bwonna bw'oli bw'osigaza ku nsi bye byange nze I support you Bakadamu batwewuusa katwewuuse gwe kola
baligenda ozuukuka nga tebakyalina gye abakyala muyiga okumuvinga ono omusajja bw'akuleseewo mulemera okumalako abaana b'abenda emirembe ne life goes on. Sigwa abasoose okukyayibwa, sigwa abasoose okukola ki, muyiga okumuvinga on, especially ku musajja gw'ozaddemu abaana muyiga okubawa ebitiibwa. Toyinza kugamba nti omusajja oyo yali mubi gwe nga tosoose kukebera nsayidi yo. Ffenna tulina ensonga lwaki batulekawo naffe lwaki tubalekawo. Naye surprise ya Shifah, waliwo omuwala eyita simanyi Miss Kadama ali Saudi Farida na Bukenya. Ekintu kye wakoze mwana kyambwa nnyo. Naye Gayi yakubye akavulu. Wadde osubira Gayi ajja kuyomba. Yadde yeyanza bweyanza nga tanagala na kumanya. Gayi yakukoowa gwe yalemeramu looko. Kubanga omuntu otuuse okufuna ssente, osibe ebipaapaala ebivundu, ebiwoga ebivundu, obisindikire taata w'abaana bo. Wasoose n'olowooza ku future y'abaana bo. Oyo omusajja gw'ovuma taata w'abaana ebigambo by'amuvume ng'oli musiramu naye musiramu yadde ebigambo mu maaso g'abaana be. Abaana obanala bali abaganda baabwe. Omusajja yakukyawa, omusajja yalina ensonga lwaki yali yakuteekako namugjawo. Ku bintu by'amuvumye omusajja yalina ensonga. Y'ensonga kituusa kunenya musajja oyo. Yakulangidde nti bakukwatiranga ku luzzi wali muddu wabba ebijanjaalo bye. Ebyo nati yandi bikuvuma. Olangira omusajja osula mu kalina ya Mwarabu siijjo at the end of the day ojja kudda wammwe tekuli tafaali ya kitaawo. Omulangira enkoko bannange enkoko si kipya nnyo abantu bali enkoko buli kanako. Omugambo oli mugaga waliwo omugaga akola ebyo bye wakoze. Oli munnaku ate omusajja gw'omumisinga omusajja yakukoowa dda naye gwamwagala. Tukirize tugaane. Shifah mukwano wegendeze surprises ez'ekisirusiru. Sifo ojja kusanga abantu abavaako mwana bakukuba amacupa boyi abantu bakuwa ate ennaku zino abantu bali mu binnya Uganda. Tukirize tugaane omukazi oyo kye yakoze kya kibi nnyo kiraga obusiru mwe muvumisa akabira z'abannammwe yatuuse kuvuma akabira yo. Wekese ne sister we yetalina bizibu bye. Imagine okwate ssente oteekemu amafuta osasule Shifah agenda saze taata w'abaana bo. Bamuteke ku tiventure abaana gye bagenda obbirabira. Abaana bali balamu dda amagezi. Muyige ku movinga on. Teri muntu alina ssente akola bintu bya kisira tesigwa asoose okukyayibwa. Abantu bulijjo babakyawa. Oze ku musajja omuvumo omulangira kino omulangira ki yalina ensonga ze ku ngeri by'obadde oyogera omusajja oyo yalina ensonga ze lwaki yakulekawo. Naye musooke nga musaasira abaana bamwenca bagenda kulaba batya ebintu ebyo. N'ekirala ky'essembayo teri musajja ajja kuwasa nga tata abaana omuyisa bw'oti amaaso. Nawedde ogamba embaga musajja kyagenda okuwasa nga alaba n'ogwozaddemu abaana omuyisa bw'ati amaaso. Shifah tukolera surprise ezinyuma ezituyigiriza ate ezituyigiriza okujjukira baatukola obulungi. Nono omukazi ekintu kyakoze kibi. Mpulira ng'omutima gwange gulimu amaziga. Mpulira ennaku ku mutima gwange. Omusajja omuzaddemu abaana mwayawukana bakazi bangi abalabirira abaana baabwe nenga ne babbawe balina ku ssente balina nenga yagaana. Naye ekintu kyakoze okuwa surprise bbawe n'akuteeka mu ssente naye ng'akusindika agenda mukolera revenge. Oyo omusajja takikkiriza nti okibaddeemu. Akkiriza wano naye muri mutima kisimusigaddemu kuba amulumiza bannange amulumiza tamuliiko ali bibye agenze muwa biwogo bivundu mpaakingira biki musajja atuweddawo za kimu leero kino kizituwa kyandibamu amagezi ate omusajja mulungi mukakkamu yandibadde akwata n'emigo n'abakuba ku kintu kye mumukoze. Ku kintu kye mumukoze adde abakwata n'emijjambiya n'abafuutura emisinde naye tasobodde kukikola. Naye omukazi owo abanga badde asula mu kalina yagaggawala yamalayo era ali mbazungu lwaki akoze ekintu ng'ekyo ekyekisiru era ekyokulumya n'akola revenge ng'ayita mu linnya lyo Shifah. Weegendereza abantu ng'abo bagenda kukusuulanga mu buzibu omuntu oyo asigale nga muli akukukkulumira ng'agamba beekobaanye naye ng'ate mukazi watu tobimanyi tobibaddemu gw'olina tuusa ki bubaka wa kiraya ntiwo. Naye mpulira ennaku n'omwana awulidde ennaku nga nvuma mbizi kisiraani imbwa n'amuvuma naye ng'amuvumira kyamulumbye wuwe bw'abanga abadde yafuna amusinga lwaki abadde amulumba bw'abanga amusingako nga atulaga alina ku ssente lwaki yeetalaze nti alina ssente alina ne ku magezi. Bane taata w'abaana ne badde omusanga
ne bw'otambula okuva awa nawe era sawa yonna mwesisinkana abakazi muleke naye bakadama be Saudi Arabia mweyita ki PO Box Saudi Arabia Kadama eyakowa Miss Kadama a surprising the ex-husband we namuwa box byonna bi wrapped bulungi nnyo bagenzo sumulula nga temuli kirimu bikokomba biriawo musajja watu n'agamba waayi osanga aina kyataddemu ekirano musajja watu n'agwa kabakasa agenzo okebera mu kabakasa n'agamba mulimu kasente kumbe muli mulole zitata za bivumo zonna zijjudde omwo n'amuvuma takomye ku ekyo n'akuba n'essimu nakuwona mbwagwe wandisanga ebijanjalo kati enkoko ngisindisa bigere ne bakadama be Saudi Arabia temulina bagulu era Hope Shifah owonyi olaba watwalira bali ebintu ebituufu k'ekintuufu ne ssente ne bakukubirayo kati njagala okuba akafaananyi singa gye obadde okomawo ate Hope Shifah ebintu bino gwa birapinze owe Saudi Arabia yabirapinze ddi yavuddeyo ddi obadde obimanyi kweka osibye otya nsuubira oli bulungi ntagingire embwa z'abakadama 3 bannyinaze nga tukyalwanirira erinnya ly'obwakadama okubeera nti liweebwa ekitiibwa bannange tweddeko bansindikidde vidiyo ya Hope Shifah nga kadama mbu yawandiikidde ex-bbaawe ebbaluwa erimu ebigambo ebiyitirivu ennyo ebitokomoka ebikyamu kyokka ekinneewuunyisa ng'ate ebbaluwa eraga nti omusajja oyo amulinamu abaana bannaye we guba nga ogwo si muzannyo nti mupange mweddeko ate era we guba nti muzannyo mupange Hope Shifah lekeraawo okuzannyira ku linnya ery'obwakadama okulijajamya ati okulimalamu ekitiibwa bannaye mweddeko omuntu eyali alabye ku bwerere bwo nga naawe walaba ku bwerere bwe olina okuba akatiibwa akatono k'omuwawe waawo mufunye obutakkaanya okusirika kuwangula bingi omuntu wamuzaalamu abaana olw'okuba nti kati oli mu nnyumba y'omuwalabu owandiise omubaluwa ogutaliimu ki bagambye nti enju ya muwalabu egenda kufuuka